nga bagamba nti minisita yabadde agamba webanga yagenda maaso eyo wagenda kubaawo payment system and then n'asembawo wansi ng'agamba nti the Minister for Justice and Constitutional Affairs to have an input in determining the royalties being paid. Twagala tulabe gwe nga APAS kino kyonga kyo basically kikuyisizza batya okkiriziganya nakyo kigenda bakolera bulungi mmwe ng'abayimbi minisita gwe babateereddewo yabeera ngali in line of determining the royalties paid okkiriziganya nakyo. How do you feel about this first of all? First, it's good for artists to get the copyright bill revised. Okay. Oba okitegeera ne babako ebintu byebongeramu oba n'ebintu byebaagala okukaatiriza nti bikolwe oba okitegeera system etambule bulungi for artists. Naye nja kwetaaga first okusoma buli kimu okutegeera buli kimu but njagala first of all okwebaza abantu abagenze ne bawandiika. Because waliwo abasooka okubiwandiika ne babiteeka mu order. Usually tebaboogerako baba bagamba bugambi nti abayimbi bagenze naye si just bayimbi. Waliwo abayimbi nga balooya ne bakituulamu ne basobola okusengeka ebyo ebintu obulungi. So nkimanyi omu ku bantu abasooka okukola ku bintu ebyo yali abifaako ennyo yali Silver Kyagulanyi. So nze just njala kwebaza buli omu eyagezezzaako kikola for the artists. I just hope it helps the artists but it also helps the industry as a whole. Kibeere nga tekirina be kinyigiriza. Oba okitegeera yes nga tufunamu naye nga n'abantu abalala basobola otufunamu. Kati for example bw'ogamba mu TV eteekeddwa sasula esasula kyenkanawa. Yo TV ekola sente zenkanawa olina osooka n'okuba mu tooki ate nga abantu balowooza nti TV ne radios byebimu ku ate ebipromotinga kituufu bitupromotinga bw'obanga okubyemu akafaananyi Instagram esasula bayimbi ki nga ate kwe bapromotingira ennyimba zaabwe okitegeera ebawa sente meka terina sente zebawa oba otaddeyo balabe ekyokola abantu your audience. So yes, TV does that. A change out nti bafuna obulango and stuff like that. Ne TV tetunda music. Okitegedde? TV tetunda music. Nze bwe natandika okuyimirira ku bintu bya copyright nali njagala nnyo focusinga ku websites gye tusobola otunda music waffe ng'abayimbi because tutunda music. Tulina focusinga nnyo okuteekawo engeri y'ebifo abantu gye basobola okugulamu music waffe. Ne ku ssente ze balina omugulamu okusinziira ku bwe tumanyi waka waffe bwatambula. Kati kebe iTunes osalawo ssente z'otunda waliwo agamba nti albamu yange bajja gigula $15. Waliwo agamba eyange egenda kubeera ku 7. Waliwo agamba egenda kubeera ku 8. So kisinziira twetaaga platforms ezo si just copyright oba okitegeera twetaaga ebifo abayimbi gye basobola okukolera zi shows. Si just Serena yokka inokola shows. Twetaaga arenas. Byebintu bye tulina okulowoozaako. Twetaaga making sure nti for example kati ngaffe abali let's say ku MTN callback tunes sente tufuna maybe tufuna a little more oba okitegeera compared to the input gye tuteekamu oba okitegeera abayimbi balina otunuulira ebintu ng'ebyo not just the copyright but the whole system oba okitegeera ate ne platforms ezimu bazirabe nga bwe ziri. Oba okitegeera other than okulowooza nti buli omu alina okusasula naye nga gwe tolina bifo by'otaddewo bantu gye bayinza kugula music wo because music twagala mutunda oba okitegeera. So TV tetunda music. TV erabisa music abantu bamanye nti music gyali oba okitegeera ne radios yes zimuteekayo abantu bamuwulirize but still era alina okubeera ku mutindo omulungi and all that. Yes osobola ofunayo akatonotono naye sente si nyingi cause nze nina n'ennyimba zange cause ndi registered even outside Uganda. Mu ASCAP nina ennyimba zange zizanya ku BBCS nga bandimpadde ssente naye ne bwenkebera ku ebyo ebintu bya royalties sijja kulimba. Omwaka oyinza okwesanga ng'ofunyeeyo miliyoni ng'emu oba mu kitundu mu mwaka omulamba. Okitegeera so it's very small money. I just don't know why people just look at that alone. They have to look at a bigger picture. Tosobola kutunuulira ekyo kintu olowooze kye kigenda okugaggawasa oyokya olina otunuulira percentage ki eya music gye bazannya mu Uganda eya Ugandan music compared ku gye bazannya ebweru. Tulina okuincreasinga percentage eyo probably ebeere ku 90% Ugandan music n'abayimbi abayimba ennyimba eziri urban nga bazizannya wano nga ba Chris Brown baffe tubayina abayimbi bangi abayimba ezo ennyimba
Okay. Yeah. So ng'ogyeko ekyo ky'ogambye nti twetaaga n'ebintu ebirala abayimbi beetaaga ebintu ebirala bingi ng'ogyeko ekya copyright beetaaga ebisaawe ebinene bye baperformingira n'ebirala bingi nnyo nga tugyeko ebyo bye beetaaga bye basuubira nti osanga oli awo bye bigenda okukyusa music industry gw'olowooza biki ebirala abayimbi nga bo personally